Nkwegaide bwegayiriza ba Shakira Shakira ngaze ku kivulu ekyo. Salake atawukidde Shakira nsonga ki Zari Asane amaze ne yeetonda. Ye omukyala Shiba Kalungi awanise ebbango. Of course namala mangi gonna mwegali just wekumire wekubinzi kujika media gwatana bakubango subscribinga gena maso subscribinga likinga commentinga tusobola okubanga temu nange tusigala fenna buterevu mukwano gwange ntandise ne mwana muwala amanyidwa nga Salake era nga omwana muwala ono emabiga ka omunange ka video ke akekyama kagenda ne kalinkinga era yatambula ku mitimbagano ejenjawulo nga buli omu yeewuunya kyali kituuseewo. Ono nno avuddeyo n'alumba omwana muwala amanyidwa nga Shakira n'amugamba muwala gwe bannange ng'olabye genda onaabeko ku kyogero oba ddayo onaabeko ku lweza. Ono n'amulangidde n'amugamba kale mu butuufu bantu bangi tebalina ke balina naye ate bavaayo munange ne bafuuka b'amaanyi mu ggwanga ne bafuna ettutumu nga tebalina kye bataddemu naye ggwe olina figa oli mulungi oli mweru sente olina naye kyekiganye naye byonna ate njagala osooke obyewulireko. Kati Shakira oli mu America nno ne baganda vu America ne bazadde vu America owa mu America olinayo ebikolobero byo bingi sijja kwogenda nnyo byewakola mu America oba byokolayo katudde Uganda. Shakira mukama muzibu addira abantu abatalina nnyama mu maaso n'abafuula abetutumu nga tebalina kye bali nga tebataddemu wadde nusu ebitaano n'abafuula abetutumu naddira mmwe abalowooza nti mulina kye muli mwakula bulungi mulina ku ssente muli balungi ne muteekamu ne bigaana ogezezaako okoze kulabu ogezezaako ensi yakugaana naye simanyi bulijjo lwaki ensi yakugaana ensonga ngitegedde leero lwaki ensi yakugaana yakulabanga oli kiwowongole wadde wasoma olina obutuuzi bwa Amerika naye ng'oli kiwowongole kyannaku naye kituufu nebuzidde omukaye ndowooza yejjusa okuba nga ali mu vidiyo gy'ogenda okuta singa wadde tebamaze dde ogikwata teyandigibaddemu naye engeri gye bamaze dde ogikwata nga ne kasente wakabasasudde tebalina kyakukola kuba nabo balaba baswazizza ekitonde kye bayita omukyala. Ndowooza olabye tunuulira abaana bonna abali ku TikTok oba tunuulira abaana abasinga abalina amannya tebalina badde ebitaano bawunya n'olumbe lw'obwavu naye tunuulira olina ku kasente baze famire ye erina ku ssente okoze buli kimu oteeka vidiyo sente nyingi mu vidiyo walumba simanya dadi andro omwagadde yawukanyiza amaka ge n'emina naye ensi egaanye ensi yagaana okukkiriza takomyawo agenze maaso munange n'alabula David Lutalo n'amugamba David munange weesonyiwe Shakira olaba ebibye biganye ogezezaako buli kimu kiganye kakati olinda ki era byonna bibino. Ekisooka mukulu Lutalo olina ekivulu nga 29 ogw'omwenda erugogo olina lonki naye nkwegaide bwegayiriza ba Shakira ngaze ku kivulu ekyo toddamu kuyimba kekibe kyalo kyawa ngaze ku stage okuyimba nawe oluyimba olufiisi olina ennyimba nnyingi oyimba n'okuyimba nezimu nezitaggwayo lufiisi n'okunyuma terwanyuma gwabadde agezako dduwanirira ne mawulana kula ekyo tetwagala kutumanyiira eyo nga nkujeyo mukwano gwange ye omukyala Zari abangi bomanyi nga Zari Asani ono avudde munange n'abyegaana n'abyesambajja jukira omukulu Shakibu yavuddeyo n'agamba mukazi gwe olabika ompisaamu amaaso naye mbadde nsaba kikome jukira ono muka audio kalinkinze twawulidde nga omukyala Zari amuyita Fala wabula Zari avuddeyo n'agamba bannange eyo emboozi yadde yagitadde nakigendererwa naye nze si kye nabadde ntegeeza nze nabadde nsaaga era abakyala ffenna tukola ekintu ekyo nabadde nnyumyamu n'omuntu nga mmanyi nnyumya na mukwano gwange naye wabanga ekyo kye yasazeewo okukola yakikoze ku lulwe era yabadde n'ekigendererwa naye nze nganze omuntu ekyo si kye nabadde ntegeeza yadde nga abantu abalala ab'enjawulo naddala mu ggwanga Uganda South Africa gye mpangalira muyinza okitwala obulala n'omwami wange naye nga nze si kye nabadde ntegeeza era omukulu Shakibu yavuddeyo naye n'awa endowooza ye era yabadde bweti ekintu ekyo kitini nnyo obeera mu sirusiru tofunamu kyakuyiga naye oba olina amagezi obaako nekyopiikinga kimenya omutima
kuba mbadde sikisuubira naye ndowooza ensi mwe tutambulira. Sigenda kwogera bingi na bino byenjogedde nyinza okuba nga mbyogedde kubanga maybe nyweddemu nengetinga tips ate oba onyweddemu oyogera ebikuli ku era awo nno n'omukyala Zari yavuddeyo n'alangira Lady Na. Jjukira ono ye promota munange eyabadde amuwadde akathimbi okuba nga ajja atendinge munange ku pati ye eya White Party, wabula ono teyasobodde. Ono nno avuddeyo n'ajjayo n'olulimi lw'eka n'amugamba twala eri omululu, mukazi gwe olina omululu, byonna bibino weerabireko. Ayiwaaniigira omuntu olwa sente edidde ekyebiwolini gyonoona ediddo. For your own bana ayawa ibana. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Eyo nga nkujeemu nange ye omuyimbi Caro Nantongo avuddeyo n'ategeeza nga ye waatali nnyo muntu wa byabufuzi era tabyagalira ddala. Ono era agambye nti newe bandemuyise okuyimba ku birthday y'omukulu First Son Jeno Muhoozi ono teyandigenze era ng'agamba agenda kukola nga bw'abadde akola, tagenda kukkiriza kugatta music we mu byabufuzi. Jjukira mwana muwala ono ali ku Federation gye tumanyi obulungi ekulemberwa omukulu Eddie Kenzo era nga speculations ez'enjawulo zigamba nti Federation eno erimu ebyobufuzi. Wabula Caro Nantongo avuddeyo n'agamba singa anakitegeera, singa anakizuula nti Federation munnange erina ebiruubirwa ebirala oba egattamu ebyobufuzi ajja girekulira aveemu, olw'ensonga ye tabyetaagirako ddala mu bulamu bwe. Ffenna tukimanyi bulungi nti politics is a dirty game era oba tosobola mazina ga nkima ate oba tolina kugeetabamu because oba otya emikira okukoonako. So omukyala Nantongo yettuuba lyagwamu, tayagalira ddala byabufuzi. Yagambye wanakizuula ajja kuba nga munange alekulira. Eyo nno nga nkujje mukwano gwange ye omukyala Shiba Kalungi avudde natugamba nedda guno mwaka sigenda bawa concert wabula ngenda bayiwamu festival ngera munange vice president. Jjukira president ye buli mwaka Eddie Kenzo atuwayo munange ka Eddie Kenzo festival. So n'omukyala Shiba Kalungi agambye kantambulire mu mikulu gya president wange nange mbakuwemu ka festival. Era ono avuddeyo n'alangirira nti mu mwezi ogwa Sebutemba munnange kigenda kuggwera wali ekkololo ku airstrip munnange era Eddie Kenzo waategekera oba waatera okutegekera. Jjukira nti omukyalo ono okuva oyeyawukana ne Jeff Kiwa abantu bangi bavaayo ne babyogera ne babitema ne bagamba oyo amaze, oyo awedde agenda kugwa. Wabula omukyalo ono asobodde okuba nga munnange atusuuyawo obuyimba obw'enjawulo kw'ossa n'okuba nga ate asayininga endorsements ez'enjawulo ekimukoomidde ku top era nga kusaawa zino munnange oyinza olowooza nti y'omu era ku bakyala abakyasinze mu industry wano ey'omuziki mu ggwanga Uganda. Era nga si ekyo kyokka omukyalo ono asobodde okuba nga ate munnange akendeeza balabe be. Jjukira oluvannyuma lw'okwegatta ku Federation eno bayimbi bangi nnyo nga mwe muli ne balabe be abaali bamuwalana obubi ennyo nabo bamwegattako era nga recently twamulabako n'omukyala Spice Dana nga bali konsayiringa era kati we twogerera bali kimu bali bumu mu Federation gye balimu ekulemberwa omukulu Eddie Kenzo. Kubanga tujjukira bulungi bano ababiri baali kabwanango emabega kaawo nga buli omu ayagala kutaagula munne, naye wenjogera essaawa zino batula ku mmeeza emu, balira ku mmeeza emu, bateesa kimu. Kale wenkugambira nti mwenange ensi nfunda etuuka ekiseera neefunda nga katuli k'empiso nga omuntu gw'olabanga mulabewo essaawa zino ate gw'olya naye. Buterevu mukwano gwange uno nenkujjukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Gwate naba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinga, likinga, commentinga tusobole okuba nga temunange tambula ffenna. Saba Mukama Katonda amakoomere mweraba.